Misiminya ngono mini misiminya ngono zinuru yongono mini nyangono misimina mini nyongono zinuru yongono bana ibasubule banyabo banayira bokwagala kwa abantu kulaba naye lomukagulule nyini waliwo kinamawulire kiri wano kitudde kigenda kukola kali akalowoozi kaliwo kigozi ndiga nti James bana akantu ako kensinga okutya kwolwo olunaku nange nakatidde bajja ne bakeera nga abantu tebannatuuka ne bagamba essaawa yonna omuntu wakufa naye tubasaba akotemukakuba bane ladies and gentlemen bannamawulire abalungi basponsors baffe mwebale kujja bannaye tukosi yaffe yakabi mwebale kutwagala mwebale kutuyimirirawo nga batumbeetu mwebale kutuzimba because singa tewabadde mawulire sijja balimba naffe singa tulwanye nnyo okutuuka we twandibadde naye munnaye amawulire gayambyeko ne tusobola okubeera yetubeera ne content wafunako omutadde Mary Hearts Tumbeetu just okwogerako katini nnyo wajevudde brief katini nnyo twayagala nnyo okukola ffenna because twava ku university nga tusomyeko ne twagala okukola ffenna era mukama katonda nakiteekako omukisa netandika okukola ffenna tukiwadde obudde because mwami Suna Uncle Suna Ben ono akyogedde n'agamba nti atumanyiiko empisa naffe kenyini tuzeemanyiko nti kintu ekisinga okurespectinga mu bulamu bw'omuntu izo omuntu murespectinge ogenda mujjako akakodya ako tukakozesezza nnyo manager desire kasawundi kano storage akakodya ako tukakozesezza nnyo okufuna ebintu byaffe bye tusinze okutuukako eby'amaanyi twongera okwebaza Comedy Store Uganda omwami Kaleera wuuno abakiikiridde olunaku olwaleero twongera okubebaza mwebalimanyi nga mwatuteekako era gwe mututaddeko gwe mukyatuteekako kubanga nammwe mutuzimbi naddala ku intaneti okwo twongera okwebaza abasponsors baffe ab'enjawulo Success Motors webale nnyo bambi gwolina eriti webale nnyo webale eddala Hamaji Tours and Travel mwabi wa Kabinyo webale nnyo eddala omulimu ogw'amaanyi tuyanza tweyanzeege St. Maria Goretti bane madam omutulabira mugambe tusiima nnyo ebintu byatukolera mukyalo yatwesiga nnyo atukwasa tugenda kusomero n'atukwasa abaana ng'enkumi 2 abaana bato mulimu n'abawala n'abalenzi n'abatulekera okumala eddakiika aga nga talina mukolo netubagamba ebigambo byaffe netufulume tugenda mu ofiisi ye n'atusasula twongera okwebaza Kyusi Enansi twongera okwebaza Kyusi Enansana yebala omulimu ogw'amaanyi nnyo mukama katonda munnaye yatuyambye n'agamba nti Kyusi kateekemu naye kasente obulamu butambule nga byoke twongera okwebaza basponsors ba media sponsors baffe abalungi ennyo nga temwesinga Sound Desire kawuzi kaka tuva muzino gy'okuteeka wano gwongeze kugweyo kawedde kyetutegese ku olwo this is our first show tugiwadde obudde turehasinze for over a month. Some people batusanga nebatubuuza bannaye sente zemutadde muno muzijjeewa naye naffe tetumanyi it's the grace of God tetumanyi sente gye zivudde naye tubaye tukola sente mpolampola nga tusevinga etugenda kesango kulomukagalo neeno keerako kubanga abantu bangi tickets abamu baziguze emmeeza zaaweddewo if you're there you want to buy a table honestly emmeeza zaaweddewo wasigaddewo bbiri right kati bawo omuku abo bagenda okufuna ebbiri ezo so tuyinza nuvaana abala ne bazifunako waliwo abazaagala emitwalo ebiri nyangu nnyo bannanga okufuna jangu otule comfortably otule ne family yo it's a family show tewali agenda kuwemula ne ba artist betugenda okukozesa bonna twaba fixes production yaffe gye tugenda okukola so we know what they are going to do so tewali agenda kukola ddakiika 3 nga twamugambye akole eddakiika 10 oba eddakiika 8 so ladies and gentlemen without the waste of time like those who recall everybody covers source right kind of what there we like so much and like you know the story of the canal of sorry by Boss Rican introducing my better half. This guy is my better half, ladies and gentlemen. And singing muchala wange mabulira amazima
ekikubireko mu ngalo ezaamu nga batalina kamera akuumuuka better half mukamunnyonnyole nti wesiri ekitundu kindu kyange wesirisi wotali kisibaawo kyekitundu tondo amen tweyanzeke mwebale kujja bannamawulire mwenna mwebale kwosa mukolo guneno kitiibwa abazze bakomediani abazze abayimbi abazze mwenna ne mwerekerereza obudde bwammwe ne mujja tusanyuse nnyo mutuwoze ebbanga era naffe tujja kukolanga bwe tutyo nammwe abatazze naye nga mutwagaliza birungi era naffe tujja baagaliza birungi okusookera ddala babeebaziza basponsazi baffe nyinza obutabaddamu naye nga tweyanziza Success Motors, St. Maria Goleti, Comedy Store, mwenna Kyusi, mwenna tweyanziza tweyanzeke. Singa temubaddeewo kumbe essaawa zino osanga yandibadde yegeege. Kyembadde njagala okwogerako okwebaza omukulu ono ku lwa Comedy Store. Taata tutuusiza obubaka buno eri kitaffe eyatuleeta mu kintu kino Alex Muhangi. Singa si Alex Muhangi oba singa si Comedy Store osanga tetwandibadde na ddiwa eno. Kuba omulundi gwaffe ogwasookera ddala ogenda mu auditions nga tutandika idea eya ddiwa. Ono kyali wange eyangubira n'agamba alo mwana waliwo kagaayi wanene akatono kakolera Comedy Store. Bwaro nankubira n'agamba kaleera amuyise. Twatuukira wa mukulu ono nga tutandika ddiwo. Era nzijjukira ku olwo kaleera yatugamba muzanyeemukko. Nzijjukira nga tutudde bano bakaleera nga batula eri mu ppalo. Mupale takyuka. Nga tuli bangi ne baseswabo twalindowooza abaana nga 10 okutandika nga basunsulamu ogenda okulinnya Comedy Store oba olina okubanga omaze okugenda eri mukakungunta. Omwami ono bambi yatwesiga omulundi ogwasookera ddala fe abayitamu era yatulonda era mpagi nnene nnyo ku ttumba eto n'omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna era tusaba kawetumaliriza show because tugenda kufuna we're going to get some money. Kaleera avuga emmotoka bagiyita batya akyusa fuga avuga emmotoka fuga fuga tugenda kugulira emmotoka ng'ekirabo. Yes. Kati muna tutuzo obako wakitaffe era nyongera okwebaza Kyusi Suna Ben mzee yoyo naye atubeereddewo nnyo. Bebasajja omusajja yasooka tuwanga stage zino ennene stage ze zonna yazituwanga ng'atugamba mugende mugezese. Ekyo nakyo kyatupushinga nnyo kyova olaba conference eno adduse emisinde n'abantu olaba naffe ababoda batusanga batuyitaayita yatuwa stage nnene nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege. Ennaku z'omwezi 7 teri kulanga kulala mukwate ekkubo mwenna bafaanizi baffe mujje ku theatre La Bonita tugenda bakuba bakomediani bonna abataliyo waneeno ye time kubanga si bonna bakomediani bangi mu Uganda abasigadde mujja tutulamu audience muyige mukope kuba kino ekintu kyo guno muliro bino byanjawulo obubiri mazima birala byanjawulo kubiri kati mujje mutuule tuba tugenda bayivayitinga mujje muyige kubanga kino kyo kikambwe nakuza omwezi 7 lunene okujjako kyetuli okujjako olwo nga China Town egenze negamba nti ebintu babinone kuweereere abantu bayinza obutavaayo mpozi ekyo naye nga tubayita mwena nga 7 lunene tweyanze. By the way, nasoma Bachelor of Drama and Film naye so oluzungu lutegeera. Yes. So kusomesa nasomesa myaka ndi mututu bakomedian mukope. Yes, ekyezo kyenyizo bagamba bade twongera okusaasira kwonna okusaasira kwaffe twongera okusaasira bannange byonna ebyaguddewo mu ggwanga. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu
bonna obuvuno obwamutuuseeko tumusaasira munnaye mu ddwaliro gyali asobole okuba nga akola ki ng'assuuka abantu munnaye babeeko engeri gye basamuka munnange abanyoleddwa okubanga munnaye yafunye obuvuno obwo. Era twongera okwebaza abantu mwenna abakoze omulimu ogw'amaanyi okutambuza amawulire nga abantu ne bamanya nti nno yafunye obuvuno. So ladies and gentlemen, tubasaba wetuva eyo nga tumaze okubudaabuda omulwadde lwakyo, ffenna tugwere ku Labonita tulabe show ey'abayongono. Bannange luno oluyongono jangu omanye oluyongono, ensi y'oluyongono erimu ki? Ensi y'oluyongono abantu baayo beeyisa batya? Abantu baayo bakola batya? Mujje tusomutiga oluyongono lweno banne tusobole okubaga tuliyiga okozesa ku luyongono okukukya abantu balekerawo okuvuma nga naawe obavuma mu luyongono obulamu butambule. Era bwogera n'owandikamu statement eyo egenda kukikuwa nga kiri mu Bible. So Mary Heart eno twagitandikira mu church nga tuzanya content waffe ono mu kanisa, and bw'oba okola content mu kanisa tobaako na njawukana ya muntu yenna bw'ogamba nti ono simwagala, ono mukwano gwange nnyo, ono mukimu. So we are centered to entertain everybody. We are centered to entertain everyone. Among other issues, mwami suna bebe byabudde n'agamba muno tukola edutainment ne tusanyusa abantu. Ffe content waffe oba omulabye n'ofunamu your raising issue n'ogamba nti baleka babadde bategeeza kino. That is your thought as someone who is watching, because naffe tetwatunoonya content creator nena waba akola content olumutakawe aba anoonya different views of people adategeeza kanene. So fena abantu batona abantu banjawulo, buli muntu alina endowooza ye, olaba clip osobola okugirowooza nga bw'oyagala. Oluyongono lwe twaluyimba era buli omu oli wa ddembe okulugyamu amagulu agago ogatwale, then you implement them. Thank you. Twayigira ku bakulu bannaffe. Yes, bakulu bannaffe twayigira ku ensobi zebaakola. Ayisikuweerera ati kati olaba mukulu munno nga bamututte ku poliisi lwansonga tayagala okukulabirira baana. Now why would you go into that? Okitegeera? So olina kuyiga. Omwami esimukubira simu ne waba yeebase n'atakwata simu yange, naye tankubira simu ne simukubira wakuba munne alika obudde bumugizeegize naye abadde alina okubeera wano. Those are our best friends, one of them bambi batwagala nnyo. So ono kojamini omukanga mukkoye ebintu byekangangamu awo n'omwokyamukka awo bitegeera. Yasiima era yakuyakusuka mwana wange okyenzizo kitegeera bibaawo. Obubaka yabufuna, obubaka kiye bw'ogamba.